yali DJ kusomero nga tukuba obudanke kati na mixing akayimba kagonde Kamisi Eliot get your freak on go get your freak on go kati nze yakamayimbinga kati netunayo nga mixinze bulungi banene banfuwa sente kusomero naye story yotugikomyawo Gavin and David and Missy Elliott. Missy B put me down and the hardest round. And then you used to be a rapper? Yeah, I rap so much. Era so rapping in nyimba za Lauryn Hill. Lauryn Hill. Yeah, Lauryn Hill. And rapping on you. Hey, loving you is like a song I replay every 3 minutes and every second every day. I'm a rapper. The big Dan told you I'm the hottest stick on the planet. I used to rap. Era wentunulira abagamba Nicki Minaj nseka. Yeah. Baliwo nnyo Cardi B. Left Eye, T-Booz abo bonna. TLC. Yeah. So omwana mixing ekintu ogamba kigwerawa. Era kyagwera mu kuzaala naye okuzaala bwe kwaggwawo naba ensobi yange nenkakasa maama nti singa mpa chance njagala nzireyo ensome. The experience okugenda okugamba mama nti ndi lubuto is one of the hardest. Era nzize stories enkoze wano katebe olaba nti abaana baba n'embuto paka myezi nga 7 olwokuba tuba butono nga tosobola naddulaba paka we bategeera nti omwana ono balwadde oluusi nga atuuse okuzaala gwe wakikuuma otya era mama era nange bandaba bulabi nga balaba neebakiriza nga nkankana nga neebika mu masana nyambala ebisweta gamba nno baniiba be batandika okugamba omwana oyo nno munnange alabika yakola ki yasoba ne batandika okunoonyaawo omusajja ali luddawo abamuyize baagala omusiba ebyo ndowooza barealize nga myezi nga5. Era waliwo brother yange omujasi yankuba kibooko. Mama yamukwata bukwasi tota omwana akitegedde. Mama Sharitah. Okoze ensobi emutta naye tonaakufiirako. Alaba atalina okutaasa. Naye alina engeri gye yandeetera okwagala okuddamu okusoma psychologically nti mama wange asaala nnyo. Kati ku ngeri gy'asaala ennyo yafubanga okulaba nti byayogera mbiwulira. Kati nga eva mbeera mulira nga asala ngagamba ala nkusaba omwana wange ono singa nyamba naddayo n'asoma omwana alaba tetulina sente mbwasaala kumba abigamba nze. Kati limu yamaliriza okusaala nga maama nja kuddayo nsome nemga njagala okusoma nangamba oyagala okusoma olubuto lulinga myezi 7 nemga njagala natwala okusomera eddala nayogera nabo naga lyali linoonya abaana nga lyakatandika linoonya abaana so n'abagamba nti bannange mwagala abaana naye nze nina omwana ne wange gwe ninamu ensonga naye fiizi nina nteeseresewo akasente kange munnange ng'akola ki nga banzikiriza kubanga baali beetaaga abaana tebakutizinga nudda n'ebbali. Katonda alina engeri gye yampamu obuvumu nti wadde nali olubuto ndina naye nga nsoma ate nga mbasinga okitegeera kati nga nza kubanga jjukira nali nvudde mu ssomero eddungi lino litandika kati tikyataliimu nze olubuto ate nze abasomesa nga mbimanyi kubanga silabasi yaffe ffe twaliko mu maaso mu East African history ffe twaliko mu maaso okitegedde kati nga mbasomesa ebyo Maji Rebellion byonna so nga tebalina kyakukola ne bwe bananjerega ate banneetaagako ki obwongo era n'emmere be bansimbiranga layini ne bandeetera mumugambye yali yekweka kuba baali baagala omusiba biki ebyo ngengeza kubagamba kati omusajja wange tumusiba
Imana mbuze nsakajonge leka tujogere mwenye lwaki abazadde kwe bali kati banyivu omwana simuzayo kusoma ono omwana yandisappointing amuzeeyo it's not over olubuto si yenkomerero omwana bw'abanga ayagala kubanga nabo babadde nnyo aide ewaka okitegeera babadde nnyo aido okitegeera ku mwana omuwala ate omutuma genda olete enva genda olete ki kati mu kkubo omwo babadde nnyo aido ate sigamba nti no nti buli omu abeera mu kikomera eri abatabeera mu kikomera ate owuliriza emboozi zaabwe gubadde omulundi gumu oluusi kojja bano batwate okubeera ewaka muganda mulamu ebabatuusizza mu mbeera so omaliriza okuzaala akaanako wayonsaako namuyonseza ddala mama yasigalanga naye mbambi kati era nantwala kati olwantute kumugwanya ku Summit College Senior 4 era nagenda n'ebbeere eddene nali ndina kawere nanditaddemu pamba nagenda n'abagamba naye teyabagamba nti nno nina omwana because already nali siri lubuto naye nga naakazaala nga ku bantu abakulu basobola otegeera nti naye ono nga ebbeere lyeddene kitegeera so nenyingirayo nensomera naye eyoyo abaanayo bantiizinga naye lwakuba saabifaako naye n'abalenzi nga mikwano gyange kati nga abawala nga tebagala beera bakwano bange because nazaalako naye ate naye n'abalenzi abalinga bakwano bange so nga sifa ku bawala nga abalenzi bo batambula nange era abawala bo nabeeranga ku assembly Sharitah you have a name olwo nasanga ku blackboard nga wandise okugamba okunene Sharitah you have a name my old baby it was psychologically torturing naye nali so focused ku kusoma era abalenzi bakwata bukwasi dasta ne basambulako nenyongera n'ensoma so Summit wali mudde ng'okomawo n'omuyonsa okomawo ne muyonsa mama kye yakola ye yasigalanga naye ng'obugwe nga tabuuza njakulera naye obugoye okunya uniform bwayonoonyeemu bwonna nga mbusanga kakati ng'olutuuka bwe nti olumala oyonsanga ebbeere lijjudde nendya n'emmere nga nteeka wali nga nzira ku bugoye bwange tetulina na pampu twali tetulina era twakozesanga bunnappi n'oganyigamu yes wali nga tewaliwo pampa ng'olina obunappi bw'olina okwoza then n'ebbeere nga era nga ogezaako okunyiganyiga mu kikopo naye nga tegakuyitamuko okusomero gampitangamu era esweta yalinga yeesazengako akahwait naye nateekangamu pamba omunene n'akaveera byonna ogezaako okuziyiza ate nze mbeera n'amabeere nga mangi senior 4 gimaliriza otya nagimaliriza bulungi era nakola bulungi nafuna super second grade. That was good. Yes, nafuna super second grade era nina abaana be nasinga kati awo ku HSC nenkomawo era ku ssomero eryo era mugwanya summit naye kati awo ngebbeere erikoze nze nandika modo nesimbawo ne kuba head girl nali muzibu nnyo nze sinyigirwa mu ttooke sibeera mu ntalo naye bwe mba nga nasizewo okubeera mu kintu nkikola n'omutima gumu weesimbawo abaana bana bali bakumanyininga kati ate awo nakomawo nga ate nga nsaza nnyo jjukira kati obwongo nga buli relaxed era senior 6 nakola bulungi nnyo nafuluma ne mu mawulire wafuna points meka nafuna points zaali 24 ku 25 gwe nakola bulungi era amawulire gafulumyanga Sharitah namusoke mu observer mu red paper mu new vision 24 points lwakuba ku time ebali tebamumanyi naye nga nakola bulungi wafuna 24 points yes combination yali head art 24 points yes wafuna government asafuna mama yali tafirinze job form kubanga yali talina sente yali talina sente za job form naye essomero lyampita oluvannyuma nga bakitegedde naye Sharitah oyo yadiscussingira banne yasomesa economics yasomesa history but ajje tumufiringire bwereere bagenda okunoonya last paper seti twazisamba ate tewali simu seti twazisamba abaana bamanyiwo buli omu akola last paper adduka genda so tewaliwo yali amanyi waffe mbambi you missed out on government zawandifunye course yonna 24 points I missed out mu final mark wagimissinga by 1 point endoza kyali mu art ebisinga nzi ya discussing nga divinity history economics nga nzabi discussing naye ndoza wano mu art wano okay so olugendo wentandika campus nenfuna mass communication nali njagala lo ate nga wandigikoze nali njagala lo naye
na feelingako kono genda kwebweru okusoma kuba waliwo ko government scholarships ezajja eza exchange program in Tanzania ne gundi ne Egypt ne feelinga naye mpulira nali nfunye mu Egypt ogenda okola Bachelor of Commerce naye nga gundi zifuluma Sharitah ali waggulu kati waliwo omwana eyagulirira ne bajjako erinnya lyange omuzadde we yawaayo ssente naye right now nkiraba nti teyali nsobi kubanga singa nagenda eyo sandibadde media personality okitegedde kubanga bali baamala ne bakomawo tonyumiza singa wagenda kati singa mwe economists betulina mu ggwanga naye ate kino nkyagala nekiri kyandibadde kirungi you be the policy makers you are so bright. I know God doesn't make mistakes. Yeah, God doesn't make mistakes. Ku challenges ezo nga bw'omanya okuzaala psychologically bwe kutawaanya. Mama wange yanyambako osanga singa nali sirina nnyambako kyandibadde kimpisa. Muzeeyi taata amawulire ago gamusanga waayayogera biki? Taata baayagala okunzigyamuko ku lubuto. Taata ndowooza kye yakola n'abagamba ate mumugyamu lwaki bw'anaaba ayagala okusoma ajja kuddayo. Baba ayagala olubuto balunzi gyemu n'abagamba abwana beera ayagala okusoma nze tano gyali late okugyamu olubuto osirowooza nti bandikikoze naye kirowoozo kyajjanga from different relatives abalaga bagamba oyo kati feria oyo kati biki so Makerere ogiyingira Makerere Kyambogo Makerere University Makerere Masscom Department mwaka ki myaka nkyagijjukira bunnange ogiyingidde Makerere ofumise nenyingira Makerere nesanga ningenda ku freshers ball netuyingira mass communication ne bajimba ode attached ku holo ki nali wadde naye roba ne affiliation but nali ku Africa basabifa kwa nali ku Africa naye Makerere bayine ngaje gabamu abantu abagezi aba 24 points baba attached ku Africa nali ku Africa kati feba Mary Stewart tubaawo naye sibijjukira nnyo bannange oyingidde Makerere nenyingira Makerere era nensoma mass communication nsoma mass communication internship yange nagikolera ku Metro FM ne banditaininga kakati awo bwe banditaininga ne baŋŋamba nti ogenda kusooka okolenga volunteer nembagamba no problem because nali nyumirwa okukola ku radio so nembagamba nti tewali buzibu ne bagamba volunteer manyi kitegeeza ne bagamba manyi kitegeeza nti okola naye nga tebakusasula nti onaakikola nti yenja kikola kati ne baŋŋamba nti nno ku radio osobola okubeera ng'okozesa erinnya like eri catching attention kati gwegwe Sharitah Namusoke ogenda kukozesa liribwa nembagamba nze ebiseera bye waliwo akayimba ka Bobi Wine nga bakayita mazima wanvu wabula ndi mazima wanvu oli mazima wanvu kakati nenoonyereza nnyo ekigambo mazima wanvu kitegeeza ki kati nenkitegeera nti nno kitegeeza omubedde omunene ali endless you can't figure her out she's unstoppable okitegedde you can't put her down yes when she reaches a place everybody gets to bows they point at her that is Sharitah kati nengamba njagala ekyo kyenjagala okubeera I considered bye nali mpiseemu nti despite all that I'm still here nenkola ki nengamba nze ngenda kweyita mazima wanvu erinnya ne lituulako nga tutandika okwogera oli ku kyenakawuti Metro FM yenze Sharitah mazima wanvu. That's my name and I'm so proud of that name, Sharitah mazima wanvu. Obwa volunteer obumalako bbanga bali bantestinga naawe nabumalako wiiki emu ne bangamba kati ate tugenda kusasula ate nno sikubulidde nze naliko omusomesa kati nga nsomesa okufuna fees awo ku kampasi nasomesaako secondary nasomesa ku Olympia High School ne Trust Royal n'Ensanje ne Trust Royal era nga nyambala ziri skaati z'abasomesa olwonva okusomesa nengenda ku lecture ate okusoma nayo nasomesa bakusasula ssente mmeka teacher Sharitah bali bampe ne transport waliko mu 5 olunaku naye nga nemmere olya ate akawunga kabasomesako kabakasiise ebyanjalo naye bakulonye
okufuuka omusomesa yavaawa because nali nga ndisikasinga kati omuntu yakava mu ssomero obwongo bukyali fresh so okusomesa okwo nakutandika mu senior 6 vacation ne points ze wali ofunye nakutandika mu senior 6 vacation kati nga njagala okulabirira omwana ono so ngenda okuyingira campus era nga nkola ki nga nsomesa good enough nali kudde naye ate nga kusunits balina engeri gye bazidividingamu ng'oyinza okugenda n'osomayo emu oba media za mascoms bameka first year zitera kuba 4 muganda wange nasoma edyoku twalina 13 era mwe mwabeeranga n'ebitabo ffe twalinanga 10 ng'olina ozisoma kaka ffe ne tukola emirimu gyammwe nga tukola emirimu naffe twagendako mu teaching ate kati nammwe muzze mu gyaffe ate buyo mukikuba tukigatte okitegambe ya kituufu metro gibeerako nagibeerako myezi 8 nga fiiru y'abantu eryete abakuba ku masimu awo okola shoki yalinga ya mid morning twagikolanga 2 n'omuwala omu bamuyita Lydia twagikolanga 2 kati nabeerawo myezi 8 nkubeerawo myezi 8 ne wabeerawo gwe twali tumanyi ku bukedde sister wange namunkonectingako n'agamba waliwo oli gwe twakula naye leo bamuyita Bills Butodene bambi Bills kati neŋŋendayo Bills yali yasubiza okuwasa sister wange kati gwe mukwano gwe twalina era olwatukanaga muganda mwe namusubiza ennyonyi naye kati jankuyingize nanyingizanga reporter mbukedde eri n'entaayo mu kutaayo ate baali banoonya gundi baali banoonya sitting presenter owa Nakachwa ku morning show Nakachwa yali ali lubuto ng'agenda kuzaala kati nze nga ndi awo naye nga sina nakola mass communication naye nga sina passion y'amawulire nze nina passion ya presentinga ku mpewo okitegeera kati nga ngalimu naye ng'omanyi omuntu agikola kumalaga nti yali entry okuyingira wasooka n'ogendako mu field bino era nagendayo mu story yasooka okukola wakola story nagenda mu wino nga waliwo olutalo wakati waabo obummonde n'ennyaanya bane bali beevuma beekanyugira ennyaanya beekanyugira obummonde bwenga kamera ogisetinze bulungi bavuma nze ezimu katono zingwire nga bane bino sibyagala otuukayo okubagamba bane njagala kwogerako ne chairman olutalo olumazi oyagala balancing story chairman waki omukatala akubuulire omwagaza akisoko mpe sente biki kampulyanga sibyagala lumu neŋŋenda ne bantwalako ko mu Land Rover zettemangalo nga tuli mu mmotoka naye abantu bajjeeyo ebiso kampulya bane nga sibyagala. In fact, banamawulire mbasamu nyekitiibwa. Ku university wa specializing muchi? Era na specializing mu broadcast media. But then how come wali toyagala? Emati broadcast media bibine bya presenting kati eriyo aba stabilizing mu journalism aba focusing mu journalism kunoonya mawulire kati nze ekyo saakikola then naba specializing mu PR public relations abo gye bali kati obeera omaze specializing mu third year then osobola okweyongerako n'okugukira ddala ng'ogenze mu masters noga akakugukira ddala mu PR kati nze nali mu broadcast media yeekutta wamala mu bbanga ki mu reporting katonda yanyamba zali weeks 2 noza nebo nga bandaba zali weeks 2 ono siwa bino kakati baali bategeddeko nti nali nkola ku metro ku mpewo kati ne baleeta abantu okujja okutuulira mu Nakachwa ne baleeta nze nga ntuddaawo naye nga simanyi nti gwe mukisa gwange naye abantu ne bajja nga bampitangako awo nze ndi ku kompyuta mpandika nempandika sibyagala kusala baiti nga mbimanyi because nali nabisoma kuba waliwo bimanya then waliwo n'okubyagala era nze nsobola okuadvisinga abazadde baleka abaana bakole bye baagala baba omuntu bwakola kyayagala they put in their all ate teweetaaga muzuukusa teweetaaga kumuzuukusa nti mukwano zuukuka ogenda okole ki okole aba yazuukuse dda kubanga kyakola akola ki akyagala newobeera notonnamuwa ssente era agenda n'akikola kubanga akinyumirwa yes so obagamba nti bannange nange wendi wano munkoleko ka screen test ne wabeerawo gundi oba yali ani ali awo Firo omumanyi Firo ye yampisa naye mwana gwe wali okola ku radio soko jogese voicinga ya akantu kano nenvoicinga wena voicinga bagamba n'omuwala ayina eddoboozi eddungi voices deep bino byonna enkera banteerawo ku mpewo bills tibingana banteerawo ku mpewo
kuba kolosidanga mukudda mawulire Dusubinga nakuseka wankumpe yanteeka yatandika na Saturday show zonna ezaali ezanakacwa kuba yali agenda mu leave zonna ezaali ezanakacwa nenzigendamu kumaca ku Monday nenkeera netukolanga nemukunja n'otandikirawo nentandikirawo reception ebeera etya wano your first time on air you've been on air ku radio teri akulaba naye ate eno nga nnene kubanga bukedde yali y'amaanyi yali y'amaanyi nnyo mbutikizi leero ng'ekuba emasaka awo nga yakabinyo akacwa bwogendera mu ngato zennene ani abantu tebakufumuyanivayo tebanvuma eddoboozi lyange lyalinga kaki ate eriyo bafaani abamu abaali bawulirizangako ku metro kati abo bebamu baitha abakubi b'amasimu bamamafuswa bebamu mugaggawunya malasi bebamu mwana gwe wazze eno kitegedde bamasada fire base natete reception teyalimbi ng'otandika kintu nga nkola kumala ndowooza myezi ng'esatu n'ekitundu nga nkola omukyala ng'ava mu maternity kubanga nekabushe nga yabuzaako kati netandika nga okuyita mu newsroom nga bagamba yoyomwa bwe nagenda ku mpewo because bwe byatambula nga bagamba oyo omuwala kyeka bamwaddera feesi ye nga tebanawulira ddoboozi naye bwe nagenda bwe nti ku mpewo bonna abaali mu lupapula ne bavaayo ne balingiza omuwala ng'alina eddoboozi eddungi yes so nentandika okukwatayo mpolampola napita mu lukubo Sharitah amazima esatu n'ekitundu oli avudde mu liivu tewawulira ng'ofa okukujja ku mpewo era nali nkikola mmanyi nti si yange naye nali ntandise okumanyikibwa kubanga olumu twatulako ne meeting mukulu kapshenga nabuza agamba who is that girl called mazima waafu of course nebabawo abatunula obubi bimanyi ebyo naye kati nkuze manyi nti bibaawo bibaamu so abanefiya agamba ono nga bamwana nnyo omulimu wange onaasigala but it is okay kuba nabo baba bantu balina right okubeera ne fear ey'omulimu it's human so tebampa naye munnange tebampa naye manyi ekyabeerawo ate TV netandika ogenda okujja radio yeretandise nga TV tenatandika yes nga TV tenatandika ate radio nekola TV netandika tebampa bali balina okumpa naye somehow balina gwe banyigawo awo sijja mwogera linnya naye ng'omumanyi nenkireka naye ate TV nejja naye Sharitah nakubanga amaziga obimanyi bye twayitamu eyo nze nga nja kudda wali nkuba amaziga banzije ku show naye kasikyakaaba naguba mwali bagumu nga bagumu twagakaabanga nange nakaaba waliwo banzija ku mpewo ne baŋŋamba era kubukedde eyo naye anti naye wali threat omuti naye baba bamujjako manya ali threat abeera threat kati wajja ng'omanyi oli articulate mu bigambo byo ng'oyogera olina confidence ng'oli awo oli weyagala oli mujagujagu yeah so you had to be a threat naddala erigundi oli so kakati TV netandika kati kyenakola ninga kakati wano nfunya wange kanenyweze kati ne batandika oleeta abantu TV yatandika etya bukedde TV yatandika ne baleeta omukyala yali bosi waffe ntam considering nga bosi wange yali mukyala mulungi yes Hajat Hadija Nabukenya I salute you wherever you are and I love you so she much was a very loving woman. She was like our mom yalinga mama waffe so tegusura yantwalayo kuba nali sibimanyi kati tegusura twakolanga naye morning show yesimba nawo nno nayitadamu kati kansala nawe ogenda kuyitamu obuddako it's possible. Don't give up. Don't give up. Even your posters were very good. So thank you. Kakati nga tegusura yalinga mukwano gwe kuba twakolanga naye morning show. Kati tugenze kunywa chai nga tegusura gwe nnywa naye. Ngamba no TV yatandise. Ne mugamba okay. Kati nangamba nti no walaba omukyalo oli yagikola kugendayo. Neewombeeka bulungi nnyo. Nengendayo. Nzaani. Bali bamaze okuntegeera nengendawo. Nemubuuza nangamba kyoga ayagala kola ku TV namugamba Hajat nsobola mwange wonna nina ekirooto kyokola ku TV
era bw'onampa omulimu ojja kuba omumaze sifayo waawo nanteeka nangamba ekiki yagakola show ki nze nga nakoze script yange ngenda kola show y'okukulisaayo bamaama abava okuzaala nakituma kulika bebi nangamba bw'ofaanana ng'abagole ogenda kola programu y'abagole ajati yakulabirawo ng'omugole era kyova biseera mbeera mugole nekakati ndi mugole owali tugenda otandika omulimu yanga ngutandika embaga gye nasooka okwata yali yabakiggalo bangambe bakasiru bane ba sign language era hajati yagifuna nengenda nengikwata mama yampa gomesi ye nga nyambala bugomesi bwe buli obutono nga naye nze nagenda na ssanyu era ndowooza essanyu lye lyandeetera okubreakinga through nemmenyawo ab'embaga bonna akaseko kubanga nze nsanyukirako omuntu ng'oggyeko okuba nti ndo nti babeera bagole naye nze omuntu yenna bwambulira ku kyatuuseeko musanyukirako kakati nze nzija n'essanyu eryo ne tusanyukira wamu omugole ne babeera abantu be nga tebannaba kulya n'entuuka mugambe ebibeera birisooke tukole biveeko kasita gw'onyumye so kati nteekawo that comfort omuntu mwa that comfort n'agamba bwe kiri ng'oluti ng'abivaako so essanyu eryo abantu baganya obeera n'abantu abasanyufu kati nze ndi muntu musanyufu omwana abagole bange ng'onyumye n'osooka omuteeka mu position nga mazima matuufu Sharitah waliwo wawaana omuntu nga ndabira ddala tubeere sinsiya naye nga gw'omussa ebiwaano anti abeera anyumye kuba kakati labayo tubeere sinsiya omuntu lunaku lwe ataddemu kyonna okitegeera ayinza n'okuba nga badde tamanyi nti ye bw'afaananye kati ataddemu kyonna ye mulimu ndaakiwulira nti anyumye gw'ova eri oyo n'olunaku lwe anaakwagala kuba tumanyi kiki kyataddemu abamu bafuna ne zirooni okola omukolo oli nafuna looni akola omukolo ne bafuna looni abalala bakoze zi meeting abalala didde savings ze they have put in their all gw'ova eri eyo n'omukolo gw'omugayi nti notonyumye okyogera otya nga nsirika ki wenasirika programu enaatambula nendera ntandikirawo ate nekirala kye tulina okumanya omuntu taba mubi yenna abaako n'ekirungi abaako n'ekirungi kati era mugamba nenga oliko akayindo eba nenga okikubye okitegeera neera nzanyira mu bituufu ebibisi byogerako mba mbirabye naye tebinkwatako. This is their day and I'm part of their happiness. Nze nzize kwongerako ssanyu wampise nkwongereko essanyu kati ate ndimalewo sirimalawo. Twalumwa nno ng'ovuddeyo. Mwalumwa naye nalina okusalawo kubanga challenges zaali nnyingi nengezaako okulwana ng'omuntu nsigaleyo naye option eyaliwo nga ndaba sirina buyambi nengamba kankiteera nendizayininga bulungi. Speculations zaali nnyingi sente babadde abawala babadde beewalana abawala nga bwe mmanyi nti abawala ab'ebiwago kubanga by then mwalinga bana abaali ab'amaanyi nga mwenna muli ku TV buli omu alaba atuuse. Naye ate nze saalimu mu ntalo ezo nze naturally siri muntu wa ntalo era abandeetera okuvayo be balinga bannwanyisa nendaba nga I cannot do what they do. Kati omuntu ava atya ku program ye ng'eya music katugeze siga nti oba yeyo najja n'atunuulira ate ey'emikolo n'embaga agitunuulira kuba abeera alowooza ofunamu naye nayagala okufuna ku ekyo n'atamanya nti ate ggwe olina by'okola ebikuletera okufunamu ate ebyatasobola kukola ate ne favor eva wa Katonda osobola okukola ebiri exact oli byakola naye n'otayagalibwa. Abatulaba ebiseera ebisinga baba balowooza nti TV is a bed of roses kati oyo akola ku TV alina ssente mpya n'enkadde banneesinga nnaliye challenges ki eziriwaawo njagala okozesa experience ya bukedde challenges za TV eziri mu TV nti omuntu watukiroga nti kati ntambula nva kweno TV nzira kweno TV challenges ki eziyinza okukusikiriza kale gwe ezaakusikiriza okuva ku bukedde ekyandeetera okuvaayo kyali wakati wa bulamu kwali kutaasa bulamu bwange nga ndaba entalo ze bantaddeko nga sizisobola nga nina okubeera omulamu n'enkita era nakaaba naye nga nina okuresigninga naye nakaaba just to let out the pain era nekkuba eryo nenditta nakati nze siyitayeeyo because I had to heal. Naye ntuwulira nti bukedde ina eddogo erya buli kika
Eddoko batuukayo amayembe nga gali mu kkubo gagira oba ebigambo byali bingi. Gye bali eriyo abatuukirivu abatalikola naye n'abalikola nabo gye bali. Tusaagamba nti oba ono oba oli naye n'abalikola gye bali. Tinedda Sharitah abadde ajjako abagole embaga ssente nga bagamba era zaali zakusasulira. Era zaali zakusasulira. Bw'otuuka n'ogamba ate nange empaayo akange kyekyamugobesa. Awalinga tebangoba. They didn't fire me. I just resigned. Na resigning of resigninzi. Naye omugole yenna akuwaayo amafuta as a token of appreciation. Kakati walingawo nga balanga bagenda wala. Nga kampani tegenda kuwa motoka. Kati ng'onaakozesa ate ze bawadde ku kampani. Kitegeera. Basasudde zagenze. Kati genda Rwanda. Kampani tegenda kuwa motoka onaagendayo naki. Ngero omugole omugamba asooka osasuleza kampani then kati ofacilitating amafuta g'oyagadde. Era naye ng'akiraba nti amafuta ge weetaaze nga mangi. That's how it is. Ate baakikola nga beesiimidde. Wazita jump okuva ku Bukedde ogenda ku Delta oba wasooka n'olaazaamu kawo. It was a jump kuba na resigning antudde ku Delta. Sharitah yapya content embaga ze wali shootinze za Bukedde nkozesa kamera za Bukedde bazirabira ku Delta. Sina content gwe natwala. Wabula waliwo omukolo ogumu nga nabo baali bagushootinga bampa video. Ate nga ne Bukedde ate nga naliyo nayo ne ngukwata. Kati kolo lunaku ku Sunday nazanya ku TV 2 nga na resignize ku nakala kazanya eri kazanya neno. Sina content gwe natwala. I took me only. Me and my brain. Okusalawo okwo kuzibu. Ovudde ku Bukedde mu kiseera ekyo. Omanyi Bukedde gye twogerako. Nga y'amaanyi nnyo ne. Ogenda ku Delta etandika butandisi. Bukedde yalina structures ebaddewo ebbanga, HR department eri strong. Ogenda ku Delta baatuyitanga kubanga naye nakolako ku Delta nti tukolera mu maduuka. Decision eyo nagikola nze naturally ndi muntu asalawo ate nsalawo ebinene bye batasuubira. Oli kyati okukola nze nkisalawo. Kasitama okulaba nti no wano mpitawo ate wabeerawo decisions oyina okukola ng'olina okwetaasa n'ogamba kati bwe nsigala ku TV ate bwe naafuna obuzibu bajja kubeera abantu bemu bajja ogamba kati singa yakita nali nkooye entalo nze sagala kukolera mu ntalo nze ndi muntu wa mirembe. Abantu bwe walekayo kati mwogera ba mikwano eriyo emikwano era gye nakola tewagira ku mukolo gwange recently baaliyo era bajja Robina yaliyo Robina Mweruka waliwo Diana waliwo Charles Lubwama baaliyo Hajat Hadija Namukenya baaliyo. Ovuddeyo oyingidde Delta tukusuubira nti agudde aweddoyo kiwedde musobola okuba ne byemusuubira naye ate the reality nali sisobola kugwa kuba nange ng'omuntu nali nina okwerwanako. You maintained the pace. I maintained it and I'm still maintaining it paka time when nagamba akakati nkadde enkoyo okutambula engendo empanvu n'olekera okumaintaining a pace Sharitah n'ojja mu business nnyo. Ate kati naguddewo nagulawo dda School of Beauty ne kati naguddewo ne boarding section ya School of Beauty. Ojje mu business wasookera ku saloon ng'ebyokusaaba. Saloon ekutteyo. Nenjikola mu school olwamala okola school nenkola Sharitah's Bridal World your bridal supermarket twagituma bridal supermarket waba otuukawo kiggweeraawo saagala abagole bazunge tuulaawo jangu mpe essaawa yeejo gowns changing dresses maids dresses gomesi z'abagole mishanana byonna video bifaananyi you just sit there we calculate the whole function. Ativinga temuli sente wazijja. Kisinziira enkolagana gy'olina n'abantu olumu tekiba na sente naye enkolagana gy'olina n'abantu ate you keep on starting small n'amazima kintu kikulu nnyo. Nze actually sente nzifunye mu business muno naye nga nkozeseza platform ya TV okozesa omukisa TV temuli sente naye ate ekuwa platform. Kati n'ebigambo ebyali bitambuzibwawo nti Sharitah n'omugagga ntake yamukoledde ebyo byonna balimba. By then wali ofunye emmotoka nga Prado omanyi nzijukira ensonga zonna Prado TX Sharitah wagijjeewa Prado TX
nti amaka g'omwami agavuddemu waliwo nti okusika omuguwa wakati wa mwami Mutaawe naawe omugagga amuwadde amaka amalala oba gali najjeera eyo banange balimba ebigambo byali bingi bambi tebamanya mazima actually tewabeerangawo relationship wakati wange ne boosi wange oyo naye nze ndowooza baanoonya kyagala kwonoona linnya naye tewabangawo nti era ssente zonna eziva mu puroguramu y'emikolo n'embaga zizo waliwo agreement gye twasayininga nga nnyingira kakati omanyi tvm evaluinga kiki kyerina okitegeera kati ekirungi kya delta envaluinga and that is why I'm still there kubanga tv ez'enjawulo zimpise naye lwaki nkyasigadde ku delta bw'okula oyagala emirembe okoowa entalo kati tulina agreement gye twatuukako agreement eyo gye twatuukako ng'empa emirembe kati natuka ekiseera nga sikyanoonya linnya sikyanoonya platform naye nga njagala mirembe wenkolera nga nina emirembe kati because delta values me and I value delta tulina relationship ennungi yensonga lwaki nkyaliyo kati nekireetera abantu ogamba nti Sharitah bamusukkulumya kubalala naye nze gwe basukkulumya nange kenyini neefaako mwami Mutaawe oba ogwa agenze mu kooti divorce efuuse divorce nti oyo omukulu ntake yabirimu tewabeerangawo relationship yonna actually ndowooza emirundi gye twali twogedde ne boosi wange oyo eza giringa 3 ti abawala bakyuka avudde n'omuvubuka oyo ddaane ali masimu bakoze kyokka ate kati omugagga amutwala tewabangawo ekyatuleetera okwawukana byali byaffe nze nensalawo tisobola bistandinga kubanga omuntu obeera ne principles zo ate obulamu obumpi si kirungi kubeera unhappy olw'okubanga oyagala okupleasinga society 2000 oba yali 2000 emeka Embozi yatandika okutambula ku Sharitah nga bw'ayagala divorce abamu ne batugamba sinzira nze kye nasoma ekyekooti era esaba emitwalo 5 buli wiiki gyali 5 naye Embozi yatambula mawule simanyi yagikumamu muliro yalaga emitwalo 5 ng'agasaba okuba nti alabirira abaana be buli wiiki okuba nti n'abaana abalabirira era n'asaba divorce lirigo abakyala abasinga ebiseera ebisinga baawukana n'abaami ne basigalayo eri naye n'abeera mu bulamu bwe naye nga tasabye divorce kale obuvumu obwagala divorce eri official okuva eri omwami mu kaseera ako nga yali talina na mwami getugeogerako nga tukomeye okutuva bayayi kubanga singa kakati nali maze gafuna lubuto wekanga obadde n'abaana nga tebalinaako bataata ennyumba ddala kituufu omwami agitwala ate ng'agitwala wanga kooti yagiwanze talina waagitwala nze alina abaana nze abalabirira kati mwogera for the sake of the children tetwogera saayagala kuteekawo kwogera kuba saayagala muwa false hope manyi abasajja bw'olaga nti oli friendly alowooza katima kakyaliyo majja kudda namulagira ddala attitude manyi kibayita attitude nti kyaggwaawo move on with your life actually naye nga namusonyiwa ate musabira infact musabira afune n'omukazi abato abalaba lwabeera yagadde okubalaba abatumya ne babamuweereza naye nga feeling responsibility ey'okusasula fees ebyaliwo mu mawulire back and forth kusika omuguwa biki bano abato baali batandise okuba nga bakula kusina look at this boy esaawa eno musajja mukulu n'omuwala almost ayingidde senior secondary tebabeera affected by bodi baalinga tebasoma mawulire kiri awo naye ate omukulu yagundako omwana w'omuntu ku ssomero nga anjeeya namugamba that's my mother omwogererako otya bwotyo era ne bampita ku ssomero omwana we yakubye omwana ne mubuuza lwaki wakubye omwana banagamba maama yabadde akuvuma ng'akwogerako ebyamawulire simanyi yomaza biki ebyo abakazi bwe bayawukana n'abaami ebiseera ebisinga bakwata abaana bano ate ne bamubuulira ebizibu byayisemu oluusi nga biri sinsiya n'amumma n'abaana nga tamukkiriza abalabe yeyagaana for some time nga talaba baana naye nze nensirika yennyula yekka naddamu sina na kye nabagamba even up to now sina kibi kyendya tebakubuuza what happened between you and omuwala kati yategeera bonna bategeera yali akutuuzizaako wansi n'akubuuza mami naye era naye ng'alina byalaba n'agamba mami tewali buzibu
Kogwe kamba sindike mu daddy omupya Daddy. Daddy Jeff. Daddy Jeff. Anna njagala omusajja oyo. Daddy Jeff. Mukakamu nnyo yanti yalina kubeera mu father yaliko mu seminari oyo gwolaba yaliko mu seminari altar boy litaje prefect n'ozala line gye yalingamu so mukakamu. Wasoma messages ezaaliwo ng'omikolo giwedde. Saazisoma zonna nasomako kezimu abalanga bagamba naye yali tamanyidde bumanyizi kubeera mu bantu bangi. Okitegedde kati ffe twamanyira okubeera mu bantu abangi kamera nga zikutunde kati ye zaamutundira ne zitandika nange kiki ennyo abantu batamanyidde kubeera ng'alina privacy ye. Private person. Did you read the messages? Do you want me to take you through some of them? The good ones, the bad ones. I don't want the bad. Say the good only because the bad are not going to change anything. I made my decision. Okay, so let me say what is neutral. Kyemmanyi buli omu kyayagala nkubuuze essaawa eno. Okay. Nti wafunye someone you're going to toss around. Kubanga demeanor yo. Personality ye you go-getter. Oli mukalaba kalaba. Kati ono alabika nga ali laid back. Era messages zalinga zigamba yafunye musajja ye gwagenda okukomandinga njoleze komandinga kubanga naye ali established musanze naye nga akoze wadde twayagalana edda mu campus ne katwadi wayiseewo myaka mingi naye kenyini abadde akola ki abadde akola omuntu gwotosinga round yoyo nga gwamulabirira naye ono yandabirira okitegeera yes ono yandabirira era n'omukolo yagufandinga 70% yagufandinga 30%. So such a person is a man. You respect them. He bought my mom a car. And I told him 4 days to the function. Okitegeera, so that is a man. Such a man you cannot toss him around. Omuntu akututte n'abaana bo n'abalabirira ng'omukomandinga biki era tuteesa ate kati nange kati nkuze manyi engeri omusajja I get so happy for you manyi engeri gye bakwatamu omuntu. I respect people. Tuwogera ng'abantu. Just know we speak like people. Ne munnyonnyola lwaki neetaaga kino. When do you start dating? With him? Manya kitutte emyaka 13. Wangi? Kwegamba he's that kind of person. Akoze eki abaddengawo naye nga yes tajjayo mutwe yes nga tajjayo mutwe naye nga wemberedde nga ndi mufumbo ng'abooza kahayi kubanga gwe nali naye ku campus the whole of first year naye nambulako ati mukumbulako nange nenfuna Mutaawe nenfumbirwa agenda okuddamu okulabika nga nafumbirwa nga we have to keep a distance naye nasigala nga mbuuza emyaka mingi yo talinayo famire alinayo omwana w'omu alinayo omwana w'omu akutegeera obonyaabo nabo battabu omwana siri naye naye ndowooza time bwerituuka nga Katonda akyagadde takubeera naye oluzungu lwe lw'amaanyi nze nalabanga owamu outside countries era abeera mu America kati long distance relationship ogenda gikola otenze sinjagala Sharitah nze sirina buzibu nze njagala omuntu wange naye talwayo nnyo kati ngeri nange gye ndi career woman bw'abeera ng'agenze nange nga nkola ebyange bwatuuka okujja ate nga muwa obudde so ate mbadde na singo nga mbeera bw'omu kati bw'ajja n'amalawo emyezi gy'amazeewo sikirinaako buzibu ate talwayo nnyo kati such a union mugikola mutya mugula amaka nga mmwe ababiri bwe muba nga mulinamu mwembi kubanga most ebintu byaffe tubikolera wamu so tubikolera wamu kubanga tosobola kumuleeta eno mu maka g'abaana baba era amaka nagavaamu a week to kwanjula nagavaamu kati bano abato kubono naye ndaba akyali under age otambula naye nabo kyebule gamba nti omuntu gwe bagamba gwentoosinga around tebamumanyi omuntu eyampasa n'abaana bange that guy married me with his own money and I respect him for that and I respect him for that. I respect Jeff because he's taking care of me and the children batazaala. He has one kid. I'm sure he expects abalongo tutegeke ddi. Era Katonda bw'anaabanga ayagadde. Manyi Sharitah nze njagala kujja kulya mukolo gw'abalongo nvaako. Munsabire mwegatte ng'eggwanga.
Munsabire tukole national balongo prayer. Atugera 77 dogs. Hey, no problem. Ate tuiteko ne wa Dr. Chigundu abakanika. Okay. Abakanika Dr. Chigundu era nduza ne Semaganda tujja kuba tuogerako nabo babakanika. Munsabire nfuke nalongo Sharitah kabisa. Okyaddamu ebintu bya leba. Ate kakati omuntu wabanga yazaalako omwana omu aba yeetaaga y'abalala. Omwana ng'aluma ng'oyisizaawo ebbanga. Njaguma mukazi aguma. Ana mukazi aguma. Yaguma. Time gwe n'abeera etuuse. Naye ate kumuzaalira. I am so proud of you kuba nti it's not been a bed of roses. Yeah. Ezefuna bu hiccups, waliwo divorce, waliwo okukyusa emirimu, criticism from people who barely know you. Naye nga balowooza nti bakumanyi nnyo n'okusinga gwe bwe weemanyi. Being a media personality ku myaka emito is one of the biggest challenges abawala bye tuyitamu. Kubanga ne TV era nagiyingira mangu. Bagenda ne bagamba nti mukulu. Naye nagiyingira mangu. I was like 22. Kati manya. Mazeeko ku TV emyaka 10. Nze najiyingira mu senior 6 vacation nange emyaka 10. Kati Sharitah birungi ki byofunye byoga nti I am proud kino kyo nkifunye era ndi mukaka musanyufu. Okufuna muki obulamu bwange and everything. Ndi kugamba ng'ogyeko ebizibu byenzize nga nfuna kubanga teri ayina bulamu butali mu bizibu baba limba baba pretendinga lwakuba tetubipostinga ku social media tutakalayo mbaga ate no one has a perfect life ekyo balina okukimanya naye bwongwe ntunuulira obulamu bwange bwonna paka ne kati I call myself a blessed woman. Yeah, because ebizibu mbifuna naye ate mbivuunuka mu maanyi ate nenzirawo nnyo nembeera nga nothing is written on me nti mpiseeko mu kizibu. Nina ebintu Katonda byampadde abalala bye bayaayaanira. I have cars. I have seen you drive a TX 10 years back. Obanga kale 8. Myaka 8 mawega gwali otambulira mu TX. Nnyo n'amaanyi. Kati ebyo nabituukako nga balala tebannabituukako. Ngate nze nga ndaba biri simple. Oshitegedde. Nze nga ndaba biri simple like to me. It's like, I'm gonna get this one. No, I'm not bragging, but it's the reality. Kati ebyo mbibaliza Katonda nti bw'omala okulaba nti eriyo abatabirina bw'obituukako olumu ogenda n'ogamba nti naye bw'olaba abatabirina nina show gye nkola ya mami yakolamu bamami bakubuulira olugendo lwabwe gye bayise ntegedde nti people have toiled. Now I value buli omu kaatuuseko ne bwabeera alina mudaala gwa nnyaanya era omuntu oyo mucreditinga kati bwe mba nga mbituuseko nebaza Katonda. I've constructed houses for my parents. Okitegeera nina business nina abaana ndi mulamu nali balabika bulungi. Yeah, nina abantu bendabirira nga bidde abantu emirimu. Nze kennyini naddamu n'enfumbirwa. Oli kikonyogo kyeba ngira we bakikanyoga kikola ki? Actually bwembeera ku super ngamba nze Sharitah mazzi mawanvu ngoma nnene nkonge ya kukubu ajeeko nako yagwa. Era we madesi yo kumuza radio oli myaka emeka ku radio kati? Ku super giringa 9 kuba nagendayo ng'omwana wa myaka 3. Otwaliriza? Ntwaliriza era nga nkolagana bulungi nnyo ne boss wange Pastor Pera. Twamukuba Embozi. Embozi wali ogimanyi? Twabiraba naye temwawulirizaako sayidi ye. Yagaana okwogera. Ng'alaba ali innocent. Bw'obeera ng'oli innocent ogamba kaboogere babireke sinamanyi geeto. Ne kamama omulimu. Ali innocent. He's so innocent. Era mwamusalira bubi nnyo omusango. Kati nga ffe abamumanyi ali so innocent. Kwata kamera yo njagala onjogerere n'omwana omuwala ali ewaka ali olubuto. Omukyalo oyo ali ku mudaala alaba ag'essubi limuweddemu biwedde bireera leetabuse. Tumalirize. Kusanyuka TV webale nnyo webalire ddala kubanga walunze. Halo tukwaniriza ku Route 256 onako olwali. Tinze mukwano gwo Sharitah mazzi mawanvu mukyala kaweesa. Kugamba toggwamu ssuubi.
bw'obanga nze nafunako olubuto nga nsoma naye nenzirayo nensoma naawe nkusaba eriza okuzaala bw'ofuna chansi bazadde ne bakuzaayo soma osobola okufuuka kyonna kyoyagala mu nsi muno okufuuka kyoyagala okubeera si kyabalondemu buli omu asobola wabula ensonga lwaki abamu balinnya ne basukka ku balala abamu beetuulako kakati gwe teweetuulako okitegedde emikisa giroonye muyita mu kunoonya emirimu gweomukyala alina bizinesi bakasitoma bakwate bulungi kasitoma omwaniriza obulungi ajja kubeerawo ate era ajja kukomawo ate ajja kugamba n'abalala bw'anaagamba abalala olwo bizinesi ateegejje ate bw'obeera nga bizinesi etandise okola ku sente togirya zizeemu kale wezeemu kuba gwe yingi niogulayo kakakokoko n'oli olw'olumu naye gizeemu togirya esobole okugejja bona boolaba baatandika mpola mpola